Ali, mwebali nnyo tugoberera. Nze waso Emmanuel nga bulijjo. Atuli ku nsonga za humanitarian charity kuyambagana. Nebaza mwe n'abagenda mu maaso n'okutola kye mutodde. Ne musobola okubanga mudduukirira abantu baffe nga bulijjo. Anate 0755 10 56 55 ku nsanga ne tuba nga tuwuliziganya. Ndina abakyala batindizo omukyala atindizo olugendo oluwanvu ennyo. Ennyo nnyini ddala. Okuva Masindi. Wanga Masindi wa? Masindi Port esangibwa Kiryandongo. Masindi Port. Mu Kiryandongo. Masindi ne Masindi Port bakola biti. Yali Masindi Port. Kiryandongo bagisala obubakuba yafuka yokka. Nene nesigalirayo. Oh. Oyo nga akaba abadde ki? Nansulira. Soko mukwaseeko ono. Situlako omusebe. Kwata. Tuyambe kwano kati. Webale. Omukyala mumulidde ava Masindi. Enside eyo mu Banyolo mumanyiyo. Nyabo. Amanya ko kwa. Atugonza Lydia. Nongera ku ddoboozi. Atugonza Lydia. Atugonza Lydia. Yes sir. Bana. Bana. Babo. Bona abazaala mundi gumu. Yes sir. Wasooka ani ku bonna? Wasooka. Ono gwenkute. Ayaddako yaliwa. Ono. Ate ono yokusatu. Ono yasembayo. Wabazaala ddi? Gwokutaano 22 2021. Mu Gwokutaano 22. 2021. Naye bandongoosa bulongoosi. Ekitegezo oli wa Lukindo. Taata w'abaana bano aliwo? Simanyi gye yalaga. Tomanyi gye yalaga? Wazaalira abaana yaliwo? Yaliwo twasooka ne tubeera naye. Neno yalaba nga obuvunaanyizibwa bweyongera. Simanyi gye yakwata. Amannya ge y'ani? Serubanja Bosco. Serubanja Bosco. Yasooka n'abeerawo n'aguma. Agenda obalekawo nga bamyezi emeka? Kale yakabalekawo recently January. Yabalekawo mu January. Yali akola mulimu ki? Talina mulimu ogwakola. Ngamba okusooka wabeeranga naye yayiyanga atya mu kubeerangawo? Just yali akola lejja. Lejja bye biki? Ng'ate tenkanya nawali? Akola mmere yabeero. Lucy omuntu bw'amuyita okusomba amazzi ng'asombayo, kulima ng'alima bw'atyo. Ne musobola okuba nga we muli? Mwefuna mutya? Twefuna nga tukyasoma. Nga mukyasoma? Mubadde mwakamala bbanga ki? Tuludde kuba first born waffe agenda kuweza emyaka 12. Kitegeeza mumaze n'omusajja mu bufumbo myaka 12. First born yaliwa? Mulese yewaka. Muwala mulenzi? Mulenzi. Ate ono akwata mukama yaani? Ye second born. Amanya go gwani? Ani? Gwe Maka. Taata wa mwaliwo? Tomanyi? Ani tokwata mukamwa? Jja kukuba oluyi. Tokwata mukamwa? Kakati? Embeera eri etya? Ewaka eyo? Oba wankubira eno ng'abi tebitambula bulungi? Mbeera yo si nnungi. Nnyonnyoleramu? Oluusi tusula enjala. Oluusi nfunayo omuntu gwenjoleza. Nefunayo ekikopo ky'amata oluusi kigaana, nefunayo sukaali, ne banywako ku caayi mukalu. Oluusi naffe tusula n'enjala nga bigaanye. Nga bigaanye? Abaana baali basoma. Oli omukulu ali mu P7 kati yatuula. N'oyo yali asoma yatuula. Gwe ku kitundu kw'obeera okola mirimu ki Masindi Port? Kala Masindi Port twajjaawo nali nkola waliwo kampuni eri awo bagiyita Quantum Foods. Ediringa mu magi. Gye nali nkola. Kati bwe nafuna olubuto ne lunsinza amaanyi ku myezi 4 n'empumula nga sikyasobola. N'obeera nga lokyalina mulimu gw'oddukanya? Nga sinabagenda ku mbeera y'abaana. Abantu abakulaba bayinza okwebuuza kino ki lwaki olina engalo mmyufu wezityo?
abantu abasinga ffe Buganda tugamba Abalongo bakoocha tunyonyolemukko kati gwe lugoluwa gusosa okusinkana ku muntu nga ine eze kala zezo ku ngalo kale nange byajjanga nkyali mwana muto nga mukale mama wange ambulira nti byajjanga nina emyaka 5 yatandikira mu mutwe kale awo by then yali alina olubuto bantu ne bamugamba ogenda kuzaala Abalongo era nekituukirira n'abazaala oli mulongo bali ewaka yazaala Abalongo yazaala Abalongo emirundi 2 kati so ebintu byakutandika oli muto nenga byava ku Balongo simanyi nange oba Balongo simanyi okay kale nkitegedde bulungi nyogo oli mulamu obulamu tolina lwadde bulamu kuluma kirwadde kintawanyamu asima olina asima abaana bano balina okulya balina okwambala balina okunywa kiki ekiganye ekyoga kino kinnemeredde byonna kulya kunywa kwambala baana bange baali basoma tebasoma kati renti bambanja abafu omukyalo ono yankubidde essimu ng'asinziira Masindi naye nga Masindi wala ne mugamba yiwa basobola okutambula tambula ajja sinkane tukwataganire mu kibuga era bw'atyo n'alinnya bbaasi okuva e Masindi n'ajja mu Kampala n'asinkana okuba nga tukwatagana asobola okuba nga mbulira ku mbeera gy'ayitamu embeera y'ekyokulya n'abaana bano 3 tubaddewo ku makya ng'onywa caayi ono omwana omutalya yaliwo abadde talya ono kiki omwana olwaki talya simanyi nange oba appetite talina simanyi kuba kanafu nnyo nze nkalaba ewo mu ebyokunywanywa naye okulya tayagala kati mubeerawo mutya nga talya kuba tunywedde caayi seeraye bw'alidde n'anywa bunyi caayi mukalu ate abalala bejjako ku mabeere balaba nga temuli kirimu ne bajjako bo bana mabeere bagejjako bejja ono munezi tula bulungi otereere saagala ontawaanya okitegedde ono yakyayonka abo bava ku mabeere olw'ensonga bayonka nga temuli kirimu ndowooza kati kambuuzeemu famire y'abaana bano erirudda wa taata waabwe atali taata waabwe kati ab'ekika nabo bali eyo Masindi tebalina ngeri bakuyambamuko okuyamba ku baana baabwe nabo bwe batyo batamiivu ogenda n'amaanyi mpulirize batamiivu tebalina mulimu gwe bakola naye nga bakimanyi n'omwana olina abaana baabwe bakimanyi gwe famire eriwa abakuzaala nange eri eyo Masindi bo bali mu mbeera ki bwe mbeera simbi naye ewaffe bw'ozaala Abalongo toddayo ewammwe nga babamaze tokola otya toddayo ewammwe nga balina okusooka okubamala tebababatizanga kati sina ngeri gyenzirayo ewaffe ng'abaana tebanabamala nsakusika tegedde sooka okanzirye bulungi ogambye ewammwe mu kika ewaffe Bunyolo enno negamba etya bw'ozaala Abalongo bw'ozaala Abalongo mulina okufumba emmere kati for example eno ewaffe tufumba n'eri ne bafumba kati netuwa olunaku ab'ewaffe ne bajja ne exchanging eyo emmere ffe ne tulya ey'ewaffe bano ab'ewaffe ne balya ennyene ewaffe balina n'ebintu ebitonotono bye basabayo emikolo ng'ente kale ebintu gyebiri awo ab'ewaka balina obisaba omusajja abisasule then tuyingize abaana kati olw'okuba bbaawo takusasulanga tabikolanga bakugana okudda mu kika sirina kuddayo mpaka nga bamaze obikola mpaka nga bamaze bane ensonga eno wetuli wakulu nnyo ate kati kubanga ku ky'abaana bayinza okubanga we bali naye ate ensonga yanyondese omuntu yenna nga oli munyolo gezaako ojja tufunira obudde tu explainingire ku none omukyala gyayogeddeko atugambye nti ewaabwe ebunyolo bw'ozaala Abalongo bwe baba tebabamaze banga tebakozeeko emikolo nga bagitunyonyodde
tokkirizibwa kudda mu kika mpaka nga bakoze ekikati mbuuza bakulaba obonaabona bakimanyi naye tebalina ngeri gye banyambamu naye nga balina ne ku ssente kale balina naye zira si nnyingi naye bagamba singa ak'obuntu kabaddemu babasobola okukwatizaako ak'obuntu nga katya kati singa enno neyo tebaddeewo gye bakuliriza bandibadde banyambako onoosonyiwa okuyingira mu bintu by'ekika kyamu okwongera obuuza kati maama wo gyali yakutunulira atya kati ye talina kyakola alaba omwana we abonaabona naye tebayinza kukusembeza mu kika tebasobola mpaka nga bakozeeyo emikolo kati taata w'abaana bano bwatalikola mikolo egyo ng'abaana bo basiraanira ddala oluusi oba oddayo ngaoba maama wo ng'afudde awo oyingira naye oba si kyekyo obeerayo buli olowooza ku kintu ekyo olowooza ki era mpulira nga kinnuma famire yo baganda bo bennyini tebakyagala obase kati kambuuze lwaki tebakukkiriza kujja n'abaana mu kika kireeta ki Olage simanyi kuba naffe twabisangawo. Baana balina obbabatiza, balina okola eyo emikolo, nene biggwe oyingire. Singa bigaana. Singa bigaana mpozi nga wali afudde oba maama oba taatawo n'oyingira. N'ojja ng'okaaba n'oyingira. Kati wano wetuli nakulinda maama okufa oba muntu yenna kufa okojje ng'okaaba. Kati oba babiganye oba onookola ki? Negwe ebintu by'obuwangwa nga tebitegerekeka sometimes bikusobera. Tuli ku bulamu bw'abantu bulamba bwe tuwogerako wano, then akalomolomo kagamba nti tebalina kuyingizibwa mu kika. Sagala kukirirayingako naye abo bonabona abava mu bunyolo mujja kutuexplainingira ku nsonga eyo. Singa nfunayo omuntu omu nankubira ku simu nakinyonyola bwe kyoperatinga. Kati tugenda kusala magezi ki? Kuba kati oli mu bbanga ekika kyagenda okusembeza nga bongambye kubanga temunaba kumala baana. Taata w'omwana yadduka, taata w'abaana. Toyina kyokola, toyina kyolya, obulamu tebutambula. Kati abantu bange osaba kuyambe ki? Nti bambanja. Bakubanja sente meka gy'osula? Omusajja gye yagendera twali tuli mu nnyumba y'ebbaati. Kati nalaba nga sikyagisobola nenzira mu y'essubi. Omusajja we yaviira ewaka wasulanga mu yabbaati. Bw'olaba tokyagisobola nodda mu yaki? Y'essubi. Ey'essubi ya sente mmeka eyo gy'empangisa? Gumu kitundu. Omutwalo gumu neki? Kitundu. Bw'ogasigase bakubanja emyezi emeka mu y'essubi? Essubi nagiyingira mu January. Naye kati sisasulanga. Ka kisenge kimu? Just ka round. Buno obutini bwe buti obulinga essabo? Man, bigambo bituuka ne bikugwako ne bikusobera. Abaana bano bali basatu, tebaliiko bulabirizi. Ekisinza okunkwatako mu byonna nti ennono yaabwe egamba nti bw'oba ozadde abalongo tobayingiza mu kika. Toyinza begayirirako no bagamba nange bakukkirize bayambe abaana waakiri omusayi guleme okugenda bwe gutyo. Nakigezaako ne bagaana. Bagamba nkume omusajja oba alikomaawo tubimalirize. Naye bw'atalidde olwo? Awo simanyi. Bo kati basala abaana abakulekere. Kati mbuuza, Katonda singa agera abaana bano oba ne kubaako baafa ogenda baziika wa? Waliwo omusajja gye bali. Bo tebalina buzibu? Ono ali mu kirasi ki? P1. Naye abeera waka? Bonna bali waka.
Kati kambuze katono. Bwe tuba tuvudde wano tuddawa. Singa tufune ka sente. Oyinza kukola business ki? Emasende. N'olanikirawo mpola obulamu. Kale business gye nsinga okwagala nga gondi. Business y'emmere ebyokulya ebyo. So buli kimu nga mwekiri bijanjaalo biki ebyo byonna ebyokulya. Anti kati eyinza okuba nga nnene nga tuyinza obutagisobola. Naye esookerwako gy'ogamba nti singa nfuneyo kale $5,000 oba 6 kino kye nsobola okukola. Kale bwe nfunayo eyo $5,000 oba 6 mbadde nina pulaani ngenda at least njige gundi ekyalaani naye kyalaani nabo baagala ssente ziziina. Okugenda okusomesa ekyalaani nabo baagala ssente kwasaba meka? Nsaba $5,000. Omwana alebedde kazimiro kamubeeredde ki? Baagala $5,000 okukiyiga. Kukiyiga kyokka nga teri kyalaani nga tonagula kyalaani. Then omala ogula ekyalaani ekiki. Abantu be bizinesi etambula bambala? Ye bali. Omuvubuka ono njagala kusobola kuddamu kwogera naye katono. Muwala. Bonna bawala basatu. Naye nga tekalina maanyi. Obutera nga bugenda muyisa bubi ono omwana. Kale ko kaazaalibwa nga kanafu ne kasooka ne kabeerako oxygen wiiki nnamba. Ko naturally kaazaalibwa nga kanafu. Bwe mutuuka ku ky'obujjanjabi mubufuna butya bbo? Kati nali wakujja eno ku Mmande. Naye ono n'alwala mutwali ku kitanda. Kati twavaayo ku Lwokusatu. Lwejjo. Ku Lwokubiri. Nijjo nasiibye nga njoza. Ngoyo zaaki? Ngoyo zaabwe? Ebikunta byabwe. Nendera okujja eno. Kwe kujja e Kampala. Bo basula ku kyeyo gye babeera? Waliwo ka mattress ka inchi 2. Mwina kwe mugwa? Nze nsula ku mukenka. Bo ne basula ka mattress? Beebikka ki? Suuka. Bannayuganda emboozi y'omukyala ennaku nnyingi nnyo gy'alina. Bigamba alina bitono. Omusajja yamusuulira abaana 3 n'adduka n'agenda. Embeera yamutabukako. Oluusi onoonya n'ekyokugera nekikubula. Maani n'ekyokugera kirina sagala balimba. Yenna alina obusobozi. Tukwatagane tuyambe abaana bano at a certain point. Pozi okuva mu mwezi gw'okutaano okutuuka olw'emyezi nga 9 gye babeera balina. Bawezezza kati. Baweza Leero 24. Yongera ku ddoboozi. Era 24 bawezezza 10. Ngoro bali mu kuzannya. Tusaba busabi. Embeera ge mazima zaatuddawo nabo era balabyeko nga bakatuuka ku makya ku baasi. Nsobola ku explaining embeera gye balimu. Kyonna kyolina kye batukolagana nakyo tubayambe buyambi. Terera mu layini ssebo. Kyonna kye mulina. Esigadde omwe waka. Mulayi uli mu kuzannya mbo temalina kiddako kati. Okay. Kati kambuuzeemu kano. Kuba kati ogezi nongamba nti oluusi musula njala. Okuva lebukedde musiibawo mutya. Okubeera okugamba mbuliramuko nti okuva letukedde tutandikira ku kino n'enjiya bwenti. Kale bwe mba nga njiyiza. Bwe bukeera ku makya osooka kuzuuka ku kinga omuzadde. Nkeera bwe nga nasizizaamu kasukaali nenfumbayo kyayi omukalo w'abantu. Bwe nga nfunye yagala mwolezeeko ku lugweye
kale wano banga tebantawanya ngenda nemwolezako nenjiyayo oluusi nenfunayo ku muwogo w'N2,000 n'akasukaali netufumbayo oyo omwogo ne chai. Ekyenkya ne kiggwa kuno kyamisana oluusi bwe kibanga kirabise nengulayo akoota y'eggundi y'ebijanjaalo ne mulira ku muwogo wammwe. Bwe mufuna ekyemisana ekyeggulo mufuna oluusi bigaana kuba kati ebintu biri nnyo. Ennaku zino sabbuuni wa mutwalo muwozesa ki? Tugula kano akatoli akaali ak'ebitaano kati ka 10. Akati n'ennyobe kati. Ennaku erumu omukyalo ono esinga n'ekyolowooza. Abantu basabe. Bannayuganda basabe. Bayite. Buli omu alina kyasobola akuyambe. Bannayuganda. Yongera ku maanyi. Bannayuganda. Abakyala nga nze. Namwe mumanyi ebizibu bye tuyitamu ng'abakyala. Bataata. Bajjajja. Saba buyambi okuva gye muli. Munzirukireyo n'ekyokulya. Ekyokwambala. Ekyokunywa. N'abaana bange baali basoma kati tebasoma baatuula. Kuba oli asigadde yali mu P7 kati yatuula. Nde mbasaba munzirukireyo ku buyambi. Omusajja yabaddukako. Omusajja yatuddukako. Olina emyaka abantu bayinza okulowooza oli mukulu nnyo. 32. Emyaka 32. Wali obaddeko omusanyufu? Obulamu wali obaddeko awo kati ndi musanyufu? Nedda. Tosanyukanko bukyobaawo? Lwaki? Abaana betwali nga tetunazaala abaana embeera teyali nnungi era. Etya? Naye yali yakweyiiya. Naye at least nali nkola nga nyinza okweyiiyayo. Nenfunako kwe kyendya. Naye kati bwe nafuna n'olubuto lw'abano ku myezi 4 nali sikyasobola kukola. Nentuula. Awo embeera bwe yatandika okukalubirira. Nefuuka enzibu. Anna, tetugenda kwogera bingi bannaye. Munzikirize mbate kubanga nsabusabi buli omu ky'olina. Abantu bano bankubira amasimu ne bannoonya. Olw'ensonga bagenda ne balaba tuba tukozeeko. Wandaba otya? Nkulaba waliwo sister wange. Eyampa enamba yo. Sister wa abeera wa? Sister nga abeereyo Hoima. Eyampa enamba yo. Waliwo enamba gye yasooka okumpa. Nangamba kubirako omusajja oyo. Kubirako omusajja yajja kuyambako. Ali connected ku Mama Fina. Omusajja bwe namukubira, omusajja n'agamba bakulimbye. Nze siyamba. Kati bwe namubuulira n'addamu n'anoonyeza eyiyo. N'agimba n'agamba mukubire kajja kuyamba. Kati kwe kukubirako. Era nabyo mbadde mmanyi bigenda kubeera ng'ebyoli. Oli gwe nasooka okukubirako. Era Katonda ansaasire nzize ng'amanyi nyinza okutuuka eno nawe esimu yo n'ogijjako. Badde osuubira n'essimu nyinza okugijjako. Naye nakigambiddewo ne ngamba ajja kunkubira nze esimu yange ejja kubaawo. Yakugamba. Mama Fina n'omusaba obuyambi. Kuba kimanyi programu agiraba. Ona kampaka atakaaba. Musabe Mama Fina. Omulanga gwaguulire. Mama Fina. Tulwa mu kamera wali bulungi. Mama Fina mbadde nsaba ku buyambe bu maama nyambe.
Munnyonnyole mu ddoboozi ery'omwanguka. Amafiina mbadde nsabayo ku buyambi onyambe. Mubuulire ekizibu kyo. Ekizibu kyange ekyennina, omusajja yansuulawo nazaala abaana 3, omusajja n'adduka. Simanyi wa gye yalaga. Abaana tebalina kyakunywa, tebalina byakwambala. Kale newake general embeera si nnungi. Wasinzira luddawo okumulaba Mama Fiina? Ewaka sina TV naye eyo sisawa. Eyambuulira. Wehoima. Ate gwe oliwe Masindi. Eyambuulira. Mama Fiina ayamba abantu e Kampala. Agamba nange nconnectingeko n'oli omusajja gwe nasooka. Munaye ali connected ku Mama Fiina. Okay. Omusajja bwe namukula n'agamba bakulimbye ze siyamba. Okay. Mubuulire nti ku kika baakugoba olw'okuba nti olina abalongo. Mama Fiina yewaffe bwe tuzaala abalongo. Kuba yasinga okukolako ebintu by'ekinnansi. Soko kimugamba kiwulire bulungi nnyo eno nsonga nkulu nnyo gy'ali. Ewaffe bwe tuzaala abalongo mu Bunyoro. Tulina obbamaliriza. Abazadde balina ebintu ebitonotono bye basabayo. Nga biki? Bayinza osabayo ng'ente. Gomesi z'abasenga. Ebyo byonna ebibeera ku mikolo ng'oba obeera ng'ogira. Byonna babisaba. Ng'ozadde abalongo? Mu Bunyoro? Mu Bunyoro. Gwe hayi bwe byagaana ki ekyabaawo bwe bwazaala abaana 3? Siddangayo waka kati nkutemu akagwakube. Ekyo kimugambe nakyakiwulire. Nti ki ekyakulemesa okudda ewaka? Kyannemesa okudda ewaka olw'okuba nazaala abaana 3. Tebabamalirizanga, emikolo yaabwe tebagikolanga. Tebabamala? So balina osooka ogimaliriza nzireyo ewaka. Obanga tebagimaliriza okuddayo ewaka mpozi nga waliwo omuntu afudde. Kati baagana okwaniriza ab'ekika kyo olw'okuba baawe yagana okumala emikolo. Ensonga eno esinza okunkwata ku mutima gy'osanga yandibadde n'omwasirizi naye kati kalica egaana etya okusembeza abaana olw'okuba tebabamala. Ndaba nga si kya buvunaanyizibwa. However much kalica tujagala naye nja kusaba abategeera kalica badressinga ensonga eno tugikwasaganye. So n'olwekyo omukyala muwulire omulanga gwe mbasaba buli asobola tukwataganire wamu tuyambe ezzadde lino ery'abaana 3 n'omukyalo ono asobole okubaako waatuuka. Si kyekyo? Yes, sir. Esimu yeeyo gye wankubiridde kubanga tenda simu? Sina simu naye nina lines 2. Kati ezo line zibeerako ddizo? Kati mba njagala okuba nteeka mu simu y'omuntu n'enkuba. Kati ate nze naba njagala okunoonya ngenda kunoonyeza ku ki? Tofuneyo ku muntu okukyalo nompe ennamba ye? Kazi neiba wange njateekamu line mu simu ye ebeeremu. Nga tevaamu? Anakukkiriza? Nja musaba. N'akasimu toyina? Kasimu ke nali nako kati ni bwe kati kagwa mu mazzi. Kagwa mu mazzi? Yeyo embeera eriwo. Kale kati fuba okola nti essimu yo tevaako. Eya neiba. Gwe gwamanyi ky'onookola. Naye fuba okola nti essimu yo tekola ki? Tevaako. Gye mmanyi. Obona okwesya neiba nombipingako nonkubirako? Nina ne MTN njina. Tewali njagala namba etavaako oba ya mukwano gwo nzojja kunkubira ng'otuuse waka njirabe. Ya MTN yetavaako. Eyiyo ya neiba. Eyange. Anti kati njiteeka mu gundi mu line ya gundi. Nina 2 MTN ne Airtel. Kati MTN kati gye bampa Airtel eyiyo. Kati nensalawo okukozesa Airtel. Nga tolina Airtel mu MTN. Ini MTN. MTN muyina line njina. Naye tekuli MTN. Tekuli Airtel. Tekuli Airtel. Wammeka agendako? Anti kati Airtel agendako akubira gwe ku Airtel agenda nnyo. Nja kuwayo 2. Tutegeke Airtel mu MTN wewe nkubirako MTN eyange. Kale iyo kasema kasayo kumweti tujja kuliziganya okwo. Ne wombi pinga zenja kukubira. Kale ninza jikusomera. Na namba esimu? No problem gena jinsomera. Kale. Kale, checho.